sharingira video oina option ya kusharingira abantu 10 nekozesa ko mwenda go sharing emoji sharing ku account yo oba ku page yo totya muntu yena akutisa ku rensi yo omuntu ajja mu inbox nga akutisa mugambe in right yange yayine mmondo ngate yafuga mu government lwacha atatisa gwa tali mu government atanadde ekifo obwe tuyito obutitizi tokkiriza muntu yena kujja kumanyira mu inbox yo nga akutisa sharing a video sharing ya muntu yena atajagala it's up to him or her nego sharing a video toba muntu akutisa kale mwana batumiddeko aba sharing aba posting abakola screen recording abazitematima na muzita ku TikTok mulamusiza kumwe balikola tuli mu struggle nabagamba struggle negenda kuyimusa buli muntu yenna mwali muloza ansaaga nabagamba ekiri atabala kyekiri nasigadde waka embeera y'enfuna n'ebyobufuzi mu Uganda ejja kuzukusa n'emirambo egyafa nga tegimatidde ensi bwetambula gijja kuvaayo kale olombadde nkyababuuzaako kati nno bwe malo babuuzaako nenjagala nsoke mbatume mbwangu tuleke tutandike video ya leo. Alright, njagala motagingire wano yoserite bahabulota basira mutani wakala insete temezide nsaka bisiga na nyini kabiyonje tambula nkwetaaga wano muzeyi nga tonnabako kyokola kyonna nkwetaaga otuuze wansi engalabiyo ne family yonna mutuule wano mbeetaaga olwaliro ngenda mbaatulira Genetic Kembabazi nkwetaaga no ku video Mama Jofu Enterprises njagala wano Felix Kulaije oba Felix Kulimba nkwetaaga wano Felix Kulaije nkwetaaga wano netaaga wano enanga Fred nkwetaaga omwegezi wa police daily drinking general nkwetaaga wano oba daily drunkard general nkwetaaga wano njagalako Karekezi Kayihura wonna woli bakuleete wano Karekezi Kayihura nkwetaaga wano deni afanda ngume nawo nkwetaaga olete ngalabiyo abasigadde mujja tugoberera njagala bana Uganda mwenna mbetaaga ku video yeno bagibasaliremu ekikutta obudde kinaatera obbuta nesaagala mugendere mu kavuyo kubanza omulimu gwa kutaasa gwanga na buli basobola kufuna information bagifune ne mutasobola kufuna ku TV bwe mmalo batuma abantu abo njagala bana byabufuzi bonna bayita ati bali okuludda oluvuganya nga ine ekifo mu parliament nenga atula ku ludda oluvuganya namwe mbetaaga wano akaloozo kaleo kagenda gye muli mwenna abagamba nti muli ku ludda oluvuganya era kankatandikirewo butereevu akaloozo ka leero kagenda genderi mwadda byabufuzi mwenna nga mutuula mu parliament ku ludda olugamba nti luvuganya government akaloozo kano kammwe omukulembeze waffe omulonde nkutumiddeko nnyo His Excellency the President of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu webali mulimi gyokulabira kutambuza struggle kansubire nti oli bulungi kana akaloozo njala kagende mwenna awoludda olugamba nti muvuganya muli ku opposition nga era mpale mutula ku side nobatumiddeko bakabulaza mwebale kola mbuto mwebale kuzimba mwebale gula mabatoka ganjawulo mwebale kwepiicha mwebale kwongera ku family zammwe nga musinzira ku sente z'omuwo musolo nga mwebuzabuzanga abafuka banaaba bulijjo bwe twogera ne tugamba nti abanabyabufuzi basinga okutegera nabaga teri mu nabyabufuzi ng'ali mu Uganda ng'ali ku ludda oluganda oluvuganya nga tayina adde kyali ataddewo kye bayita resistance oba okkunga naaba nga ategera bwe tebategererako ddala kana akalawoozo kagenda gye muli bakulu njagala musooke mweteeke mu kiti eky'Abannayuganda abakera ku makya najja n'asimba olunyiriri najja n'akulonda ng'alowooza alonda omuntu agenda omukiikirira kumbe awo kuwadde omulimu gw'otagenda kuddamu musasula gwe kennyini mu kalowoozo ka leero member parliament aga tuli ku ludda oluvuganya ne mu ggulu waliyo opposition nembala neesindikibwa ku nsi kati njala kubuuza kiki ekikutuuza ku ludda oluvuganya mu mbeera y'akazigizigi eri mu Uganda ng'eri abasula enjala eri abali mu kufa eri abali mu makomera eri abakola ki ng'essaawa zino muyina opportunity esindiikiriza Yoseri n'avuduka emisinde ngenda bwegisimufungize mwetuddeko teri wadde agamba nti nze kangende entayize egindi nkumekuma abantu basituke mulinze Kyagulanyi musajja wattu nga n'eddoboozi kati lifudde kubanga ayogedde akooye mubwegezezza embuto muli mu parliament mutudde mwenna mulinga bamaamira amagi wenjagala babuuza mukolera ani bakulu omanyi teri kintu kiswaza mugagga
ng'okusesema entula ng'abadde mbasajja banne yeewana nti nze nina ssente nsiiba ku nnyama nze siri munaku sirya ntula sirya bbiriŋŋanya wallaayi aba ali awo ng'atudde mbasajja banne n'agenda atanako entula kiswaza kati mwenna abagamba nti muli ku ludda oluvuganya nga muli mu gavumenti muli mu kutanaka kati entula ng'ate muga nti muli mu opposition. Lwaki njogera ekigambo kino? Buli parliament erako enjuyi bbiri, oluuyi olwa gavumenti n'oluuyi olugivuganya. Oluuyi oluvuganya gavumenti lwe luuyi oluba lwagala okujja gavumenti mu ntebe, lwo lujje luleeta engalabizi yalwo zituule mu State House lukolole bannayuganda. Naye ngenzo okukola okunoonyereza nga luno oludda oluvuganya ate munnange teruvuganya lukuumirawo musajja abeerewo kubanga bafunawo omugaati. Abasajja babeera ku TV babeera mu maka gaabwe ne bavuma abakyala mbusime banneekolera gyange kati njala bagamba officially bwe tuba tunoonya banneekolera gyange super be basajja n'abakazi abali ku ludda oluvuganya be banneeko abatuufu. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu yakira n'akulonda ng'olaba omusajja akedde ku makya asula bweru akola country tour akuma abantu bazukke nti obudde butuuse gwe ng'oli mu meeting ekiro n'emisana muteesa buti mugenda okusula Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gwewuunya basajja bano obwongo batuuka lunaku ki njala tegeeza eggwanga musajja wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu kwetoolola eggwanga ategeeza abantu nti yessaawa tuggyeko omumpembe tweddiza ensi yaffe ng'abasajja baga nti bali ku ludda oluvuganya ekiro n'emisana bali mu hoteeri basula mu zi conference basula mu State House kunoonya butya ate bayimiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nakusala ntutto ngeri ki gye bagenda omujjawo kubanga kisooka abajjeeko feemu abajjeeko following abalemesa akawogo ke bafuna kati njala kubuuza gwe musajja ne mukazi wattu agamba tuli ku ludda oluvuganya era nga parliament tuli ku ludda oluvuganya njala kubuuza gw'oli omuntu ombooti ne famire yo bagenda kuwa ssente ozigule ettaka eka ne eka ozimbeko amaka ovuga emmotoka era ng'olina privileges oyina health insurance oyina travel privileges okwetoola ensi yonna kusayina woweeyagalidde naye omuntu eyakulonda ali nakapiripiti ali ekyennamukaaka omusuubira nti ezo privileges azirina tazirina kati goba onogaggawala ye nayavuwala kiki ekigenda okuddako yennyini bw'anaabula ekyokulya n'abulwa n'eddagala yagenda okutuula mu busiko obuliraanye amaka ago batandika okunoonya butya bagenda okujja kufamuyo okubbako embuzi okutema amatooke go n'okuyingirira enjuyo nga banoonya ebyokulya. Twajja by'obufuzi bino si byakufunamu kubanga ffenna tetulowooza ku ssente mujje endowooza yammwe mu bulaketi ya ssente mugiteeke ku national level kubanga all we Ugandans we are all on the same level. Member of parliament basindika tuteeseza so si kutwefulyako nti muli baakabi gwoyisaamu olugaayo olwalero ggulo okuba atuuka oli mu parliament oli kansala oli chairman LC5 oli maybe ki nga gw'omulese wansi aboneebone yagenda okutuula mu meeting batandika okuteesa balumbye batya amakaago okugjamu emmere okufuna amazzi n'okufuna eddagala. Ffe kyetugamba nti ffenna tusitukire wamu tukwatire wamu tuggyeko omusajja ono buli munnayuganda asobole okuba ng'afuna mu ntuuyo ze n'okufuna mu musolo gwe n'okufuna by'obugagga by'ensi ffenna bye tuyaayaanira kubanga Uganda esobola okuliisa abantu baayo esobola okufunisa abantu bayo emirimu esobola okubeeza abantu baayo mu ngeri yonna esoboka nga tewali muntu yenna gwe yeewozeeko ssente. Ne basajja battu mwetuddeko mukeera mu miitingi akasajja nga kalaze amaanyi ne bakwira amasimu mujje tugende eggaluga ne mutuula eggaluga akasajja kano tukakoze tutya kati okkakkanya amaanyi akasajja nkaleesa amaanyi ogatunasigala mu parliament katukoze tutya ne weewuunya mwabaga nti mwanga simalina kumanya. Lumu nakolako video emyaka giringa ena emabega nali ne muganda wange oyo Sudi Magezi mwenda gwe muyitako jjo mugezi ne mugamba eggwanga ery'okukyuka eri abantu abalina okufa Uganda eryoka ekyuka statement enjiddamu. Nali ne muganda wange oyo Sudi Magezi gwe muyitako jjo omugezi ali Ireland ne mugamba eggwanga lina okukyuka waliwo abantu abalina okufa and I was meaning that point and I stand with that statement. Tosobola kuŋŋamba nti bwe mbanga muli ku ludda oluvuganya ne mpale mutula ku ludda oluvuganya essaawa eno si ya mawuti pate mbutulooleze buli mu kibiina ki teweetaaga application egenda kwegatta ku Kyagulanyi no
Tewetaaga kolo tijangu negateko nedda. Luye lwa munyindo okujjonga mugamba nti muli mu opposition nenga mutudde mbutuzi nga tukimanyi nti mukolera Joseliti bahabulwa essawa zino mwenna mwandibadde nti buli muntu yazzeedda mu constituency ye ali mu kupika bantu kubanga mu kusookera dda strategy ya Kyagulanyi yali bweti yasooka n'alonda ba coordinators okwetoola eggwanga lyonna nga kyayagala nti bw'aduumira nga Spark buli muntu yenna gw'abalonza alina coordinating Abannayuganda bateekamu omulimu. Museveni n'abopposition ne bakozesa opportunity eyo ne bagula yonna ba coordinator ne bamalawo both local and international level. N'atula n'agamba ati kampe kaadi zino nziwe bambi ba parliament tujenga sente mu government tuzikozese mu activities okujja ku government. Bambi ba parliament ate bennyini batula ne Museveni ate okwagala okulemesa Kyagulanyi. Nabagamba ati mujjukire nope singa yayiika dda okusooka FDC naye faamu bagikwatiridde nga exposing enkwezenge zigirimu. Nabagamba mu video yasembyeyo munoonyeza omuntu yenna eyali mu DP block nga mu DP block ndajja mu nope abadde ku campaign trail ya Kyagulanyi ali ku trail ya Kyagulanyi kutua mu mbuli bali luddawa tebali mu Kampala bafudde waki tebaliyo kubanga kyekiwayi kiri kye basomesa akonti kyagala kuva kyagala kola break ayo ku Kyagulanyi okitegeera kati bawulira bubi etutugenda gendayo nenjagala bagamba mwegendereze nnyo ensi ebalaba meetings zemutulamu okwagala kusula Robert Kyagulanyi Center n'okumutta zijja kubaddira kubanga oba oyagala batoyagala Uganda ebyobuto erina okuzaala either ezaala nga bagisaze mu busazi mwana obanga egenda kuzaala mu nzaala entuufu ey'ekikyala gy'alina okuzaalamu ey'emirembe oba oyagala oba toyagala Yoseri ne mentality ne kagurupu kubalowooza nti baleeta Abanyarwanda bangi nnyo abasobola okuvatekinga population ya Uganda no kati njala kugamba ne be wasomba bennyini Yoseri bebamu kuba badde mu ttuwa ya Kyagulanyi abayitirivu boolabye no bitundu byakatambulako ensi ogenda gigamba ki golooza tebakumanyi nti obakozesa nga kabuyonjo era bakimanyi kale ke kabadde akaloozo kaaliro buli muntu weetereze ng'obudde bukya tugenze ku Kigula Luggi. Ekigula Luggi kino nakyo lwaliro tikigenda kubeera kirungi era njala kiweereza Janet Kembabazi Mama Njofu Enterprises ne baawo Yoseri tebahabula tabasira mutano wa kale kinzete muzeyizedde ensanga bisigananye kabuyonjo etambula ne kafamile kamwe. Mu Kigula Luggi kyalero ngenda kijja mu lugero lugamba oba mu lufumo olugamba nti bukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina. Bukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina. Era lufaanaganako nalyo olugamba nti eriiso ly'omukulu ewaddugala wewalaba. Naye omukulu oyo eriiso eriddugala okuba nga liraba ateekeddwa okuba ng'alabirirwa bulungi nnyo era ng'alya bulungi. Bw'aba talabirwa bulungi era tajja kulaba. Kati mukulu Yoseri bahabulwa ne mukyalawo Janet Kembabazi bwepo n'abaana bammwe nga batufuukidde akakokobe buno obubaka bwammwe njala bo baweereza. Munnange tugamba nti bukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina w'empaka akunama ebiri bamugamba munnange weefungudde nti sinneefungula. Kati njala nsooke mbayigiriza ekintu kimu mu bulamu bw'ensi eno mukitegere nga ntandika Ekigula Luggi kino. Mwenna Bannayuganda bali mwina kye mutamanyi kansooke nkibasomese mu Kigula Luggi kyaliro. Tulina kye tuyitaako obuntu kye tuyita humanity kiba kye bayitaako obuntu mu ggwanga Uganda. Bannayuganda bonna bannakabala batuyita indigenous Ugandans balina kye tuyita humanity ak'obuntu. Buli lw'osanga omuntu nga talinako abuntu kye tuyita humanity tobooza avaawa waakabano. Osobola muzuula otyo mwawula ku munne. Omusajja n'omukazi owaakabano oligino naddala mu gurupu ya Museveni wano tebalina nsonyi. 2 tebaba na party B oba plan B. 3 ekintu kyonna bwe kimulemerera akyonoona. 4 ekisembayo lwakiri okufa n'obutanyagwa ye ekintu ky'abayagala akiremerako mpaka lwakifuna kye tuyita resistance. Banafu naye balemerako ne bw'omukola otya mpaka ng'afunye kyayagala. Essaawa zino obubonero bwonna bulaga nti Yoseri ne gavumenti ye bagenzi baweddeko naye era bakyalemeddeko. Obubonero bwonna bubalaga nti bagenda ne bakyalemeddeko. Ekyo tuyita resistance kuba tebalina option nakati bakyatta mu mbeera eno gye balaba nti buli mu kamera ziri wamu ne bakyatta.
ekyo tuyita resistance bayita akabano alemerako paka lwatuukiri ne bubanga olwana n'omuntu w'akabano physically nga mulimu physical oba mulimu cross combat nga mulwana muntu ku muntu wadde talina maanyi lwaki lyakulumako ekifi n'akiteeka wali n'amanya nti wamumenya okumulira kulumyeko ekifi ogwo tuyita akabano bayina kye bayita resistance okuguguba ku buli kintu kyonna tebamala galemererwa nsonga lwaki lyayonoona oyo gwe bayita akabano kati abantu bano benjogerako Yoseri ne mukyala we Janet Kebabazi emyaka gye bawubidde akatambaala balina ensimbi ezitalina balina amataka gatalina balina ebizimbe nga ne ku nsi kuno ebimu tebakyabimanyi nti babirina ne bakyalina omulugubu ogubba ng'ate obudde baweddeko kati mu kiggulalo gikyaleero njagala munnange mbawubaka buno bubakke mu ntumbwe zammwe wulira maama Njovu Enterprises ne mwami wo Yoseri tebahabula tebasula mutano wa Kalekezi obukadde magezi nga ne mbuto wali ogalina lwaki njogera ekigambo kino mukazi wattu Janet Kebabazi ne mwami wo Yoseri tebahabula tebasula mutano wa Kalekezi mwave wamwe gye mwava nga mujja mu mpuguma okutuuka mu Uganda era abantu ne babayamba naye twebuuza mu basajja mmwe abaakabano mwabaaki abatayiga gavumenti ezaayita zonna mwalaba abantu abo gye baakomekkereza era mutegedde buli kimu bwe kiri nenjala kubabuuza mmwe abaaliko mwekizayiro ne mufuka ne baasayira mu seekers oba refugee nga mumanyi okubeera omunoonyi w'obuddamu kye kitegeeza ne mufuna omukisa ne muyingira mu ntebe ne mufuna buli kimu ekyeyagaza ate lwaki mulinda ate muddeyo mutandika okufuuka baasayira mu seekers ate nga it will be very, very difficult for you to get a refugee status omunaamulinawo njala babuuza mwe temulabanga obubonero bwonna bulaga nti mugenda essaawa yonna Janet okyasobola okubeera refugee mu nsi ki if I may ask Yoseri okyasobola okubeera refugee okyasobola okubeera refugee mu nsi ki if I may ask at your age one mu Rwanda kennyini gye musibuka mu nsi yammwe eri abasajja n'abakazi bemwattira abantu bammwe baba balinze ku mulyango konkona Janet abantu bemwattira abantu e Rwanda bali ku mulyango balinze bulinzi konkona ewantu mwandibadde n'ekigendererwa ne mutuula nga teri abakutteko y'ensi gye bayita Uganda naye musse bannayuganda mubafusse ku mutwe mubajooze mubabbye mubagobye ku mataka mubazise balamu era mukyalemeddeko essaawa zino buli kabonero konna kalaga nti mugenda naye era mugaanye okukozesa omukisa guno okuwaayo obuyinza mu bannayuganda mwebuzaabuzanga abafuka banaaba oba mwekazanga abasazi b'ebyayi ku kkubo naye obudde bugenda kukya nga mulina okufuluma eggwanga eryo nga mukutte paasipooti yammwe nga n'ensimbi temuna mugenda zijja mujjukire amateeka agafuga basayira mu seekers teri asayira mu siika lyabaddeko mukulembeze naweewa full privileges ate era baba bakumonitalinga ku byobugagga by'ensi byo B1 kebere banka nga yakukyalo nga wagiteresa ssente kwegaana kebere banka nga yogo wagitandikako ekuma ssente kebere international bank era naye ekuma ssente kuba watakyina powers kati muganye okutunira factors na buli kimu ekibolekedde omanyi Katonda bwe yalinga agenda kusuula obwakabaka obwa mu ggwanga erya Egypt obwa Farao yamulaga obonero bonna obusaana okuba nti omuntu ategeera nti ate abaana ba Katonda Abayisirayiri baddeyo n'alema ebyagomwabiraba nammwe obonero bonna bubalaze nti essaawa yonna gavumenti yammwe teriiwo era agenda dda mukyalemeddeko Janet wiiki ewedde abaana babasatu bagamba batya abaana baba kuli Patience Diana Natasha naawe Yoseri waatali bagamba ki bakugamba ki kati kambuulire ensi banyabo ne basimu muna bannayuganda bampuliriza musharinge video akana afate kawulira ngombe abaana abana basatu abobuwala bagamba Janet nga kitaabwe taliiwo maama okusinzira ku bone bwe tulaba tuddize obuyinza tubuddize bannayuganda tusigale mu nsi eno nga tulina emirembe Janet ekintu kyamukola bubi kubanga essaawa yonna akimanyi naye okumanya abakazi bano n'abasajja ba mutima mubi Janet yagamba bw'ati sisobola kukkiriza kukwata buyinza buwa banyankole bulijjo ogamba nti oli munyankole if you can't accept to hand over power to banyankole
So where do you belong? Janet Kebabas, where do you belong? That means whatever I've been saying on social media, that you are not a Ugandan, you are from Rwanda, you originate from Rwanda, that's the truth, because you mentioned it in the meeting when your 3 daughters told you that it's high time we hand over power to Ugandans and we stay safe in Uganda. You told them that we can't hand over power to Banyankore or to Baganda. We must hand over power either to Northerner. And your option was nobody Mao. So, buli kyonna kyemula nobody Kimau kyabaddaako ne mu America gyegenze mu yuna gyatudde bamuteekateeka. That's why nti n'omusajja ono yasazeewo naye gye bujjako Katonda agenda kwolekera mu ki mu mambuka ga Uganda batuule batandika okukola entoto zaabwe. Yono yeeyita Katikkiro mu Katikkiro visit eggulu Nkobazambogo. Oyo y'omu ku katiimo k'akabana akali e Mengo mukala bulungi nnyo. Ono yagambye Katikkiro's visit to Gulu with Nkobazambogo. Date nga 13 mpaka 15 mwezi ogw'Okumi 2023 ogenda emitwalo 8. Ono tagenda yonti alina kyagenda kuba Bwakabaka bwa Buganda tebulina business mu Northern Uganda kubanga ono akimanyi balina enteekateeka ey'okuba nti bagenda kuddira obuyinza bwonna babukwase Mao. Kati omukyala yagambye tasobola kuddira buyinza buhandolinga bwa Banyankole oba bwa Baganda, balina bwa Northerner, tebasobola bwa Muganda oba Munyankole. Kati kitegeeza you are confirming the information which have been passing on the social media that you don't belong to Banyankole. You are all of your family and your family members you are coming from Rwanda, and that's the truth. Kati awono tugenda mpola. Kati bwavudde waawo nga tukyali mu Kigula Luggi information tennaba. Gwe kennyini n'ogamba nti the fact is we are on pressure. This boy Kyagulanyi, he had caused a lot of problems to us. The country doesn't love us. Our business are not moving. We are facing a lot of criticism from the public. And you are very furious about the people you pay to spread bogus information about Kyagulanyi Center. They are not, all your strategies are not working out against Robert Kyagulanyi Center. So, Madam Janet and your husband, it's high time you vacate that nation peacefully before you are forced out of power, because you are going to lose each and everything. Even if the money you have on all banks across the world, you won't get even a single coin. So it's high time you hand over power. If you know that you have been ruling the country in the good way, why are you so scared to the extent that you fear even to hand over power to the people who are loved by the fellow citizens? Like Bobi Wine is loved by all Ugandans, but you fear to hand over power to Bobi because you fear, you know what you did all along. You have been assassinating and killing Ugandans and stealing from the government. Now you are fearing to hand over power to indigenous Ugandans because you know what you did previously wasn't right, against the laws. So chigumira mubeere waawo nemba buulira ku myaka gyammwe tebyakyaate muti asobola kubeefuuka ba refugee wadde kusaba asali omutagenda jibawa. Awo tuvuddewo tubadde ku Kigula Luggi, kati video entuufu etandise. Kansubire nti Kulimbaji atuuse kuba nabatumye abantu bano wammanga. Nabatumye Museveni Janet Kulayije Enanga Muhozi kale kalekezi Kaigula afande agumene Nabbanja. Kansubire nti atuuse. Exokera ddala. Mwena badde bangoberera gye muvudde kati mbadde mbategeeza miziko ki Museveni gy'ateeka nga tugenda mu kulonda. Kati kantandike bwetyo mwayize byange biva ku mungali akatoka. Kati mukulu Yoseri tibahabulwa tubasire omutano wa kale sente muzizide sanga bisibe nanyiri kabuyonjo. Ennaku z'omubbi zibeeraga ana. Mu nnaku zinaana ne bw'obukamu ennaku ezimu nga tobba era zimala ne ziggwayo. Ennaku z'omubbi zibeeraana. Mu nnaku zinaana ne bw'obukamu olunaku ewiiki nga tobbye, Katonda nazo azibaliramu nti zibeera zonna nnakwana era nomane bakwata. Kati mukulu, twali tuyingira akalulu wali n'ofuna omukisa gwa Ssennyiga 19 Lubemba Wawugwe. N'oteekawo lockdown, n'okola buli fujjo lyonna lyoyagala okukola n'oliteekawo. N'obba bulungi akaluluko n'osirika na kati obadde okyatukalakata. Kati mukulu,
pressure ekuli mbuli mawa meeting after meeting buli ayogera ku kintu ky'okuzzayo obuyinza kubanga it's high time hand over power oyo temuddamu muyita era muteekako abantu mu montalinge lwaki avuddemu ekigambo ekyo naye abaganda tugamba nti enswera ekwagala ekugwa kubbwa Museveni wangu oli mu meeting n'obawo omuntu ne baddamu okugamba nti tuweeyo obuyinza wandibadde mugezi n'owaayo obuyinza wandibadde mugezi n'owaayo obuyinza kubanga obudde bukuweddeko buno tugeragera 2026 ekyo kyolimba tukugambira kitirageragera 2026 era buli munsi yenna asinikiriza ebinyo tugera 2026 oyo mulabe wa government kanja senyiga 19 yakuyamba nga backup plan right now Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise okutambula eggwanga oli ku pressure kyosazeewo kwe kutandika okujjayo obukodyo obuli obukadde obw'okutega bomu okutiisatiisa abantu otandika okugamba nti okusinzira ku mbeera eriwo tusuubira abatujju osobola okukozesa BBC osobola okukozesa BBC osobola okukozesa CNN osobola okukozesa niina nakuwandikira document nebeera ligiti negenda ku mitimbagano egy'enjawulo nga Uganda begenda okulumbibwa essaawa yonna you can afford that because you have all your friends across the world more especially those so-called lobbyists. They can do each and everything for you to pretend that you are not safe in Uganda. But right now, we are watching you closely. So let me expose you right now. You say, Senyiga 19 lumimwogo ya kuyamba no tekawo noko down no back awulo bulungi nnyo nokosa Minister of Health no kufuna sede muzima nakedi nnungi nnyo kati mukulu njala tegeza public ekine ekirangiri yose kyakoze mbajja olunaku lw'enkya kino teri atega bomu mu Uganda teri atega bomu mu Uganda bomu zino zennyini yose egwozitega era kati oyagala kuvaayo olunaku lw'enkya ogambe according to the reliable sources and the intelligence we are facing terror attacks across the country. So I think the all political activities and assemblings which have been taking place across the country with immediate effect must stop to protect Ugandans. Tetuli bana banyo kubana bonna batambula mu trail tekuli mwana wa Kalechezi tekuli mwana wa Janet. We are Ugandans and we have suffered for 37 years. Educated people, uneducated people, skilled people, unskilled people bonna basufferings because of your ignorance. Kati kubana bonna batambudde ku trail zino zonna tuwa tekuli mwana wa nnyoko tekuli muzukulu wa Kalekezi. These indigenous Ugandans, please get about your family and your wife. Leave Ugandans alone. Oyagala kuteekawo state of emergency okuddamu okusiba eggwanga kukendeeza pressure. No, mukulu tukimanyi bulungi nnyo ekyakuziza Kale Kalekezi Kayihura. One, okimanyi nti Kale Kalekezi Kayihura is the person whom you can order to do anything and he thinks later or he regrets later. Nkiddamu ekyamukomezawo Kale Kalekezi Kayihura nti Kalekezi baamutumanga okukola ebintu n'abikola neyejjusa oba n'alowooza nga amaze kukola kintu kati babadde tebalina muntu oyo asobola kukola kintu neyejjusa oluvannyuma kwekuleeta ono atandika okukola obubadi bonna bajja bwejjusa edda nga amaze obikola mukulu. We are not fools, tuli bantu bakulu. Okuva mu 1950s, 60s, 70s, 80s, we know all your plans across East and Central Africa. Right now, what you are doing is exactly Foronasa used to do during his regime, during Obote's regime. So there is no difference between NRA, NRM, and Foronasa. These are the same people. The difference is that right now you're in power. You have all the power and the resources to do exactly what you want to stay in power. So you won't scare us. Go and scare your family and your mother. For us, we are not scared. Even if you set bombs, we are less concerned. We are not your sons, we are not your grandchildren. Tetukwata kubangira tusulangira totegana god encha tutegana kujja kuyo ogenda okwogera history already ba mafia bakugambye ojoyogere. If I may ask ebuzo nga bisatu Kasese gye buvudde katono wagenda n'otulimbula abaana abasukka mu nkaaga bubalumba masomero n'ogamba nti ADF yavudde Congo ne tugamba no ekitundu mwatidde abaana mulimu barracks ezisukka mu mukaaga ne police ezitasukka meters 10
USA ne Bungereza ne bitonde bugamba no, we have footage on both borders, Uganda and Congo border. Nga tetulabayo any movement from Congo to Uganda. Nga movement ye tulina tulaba sirikale bava mu barracks ezo kulumba somero eyo. You kept quiet. Nogezako kuteekawo insecurity mu kitundu ekyo kyonna. But remember, it took you almost 2 weeks to come and address the public about the massacre of Kasese. Why is it that it is so early, within 2 days of these fake bombs? Now you said that tomorrow I'm going to come to address the public. You think we are fools? Bobanga Kasese massacre kyakutwala wiki bbiri okujja ku addressing public ku bantu abaana abaafa basuka mu 7. Ate nga kiri ku record amateeka gagamba nti singa Uganda oba singa eggwanga lifaamu abantu oba bagudde ku accident nga basuka mu namba, olunaku balufuna public holiday ne bendera zibeera wansi. Temwalufunako public holiday, bendera teyagendako wansi, temwateekawo na kusirika baana mu kitiibwa kyabwe. Kati bw'obanga batta abaana b'e Kasese gwe kennyini wabatta ng'okozesa kale Kyezi Kayihura yalimu, Muhoozi Kanyarugaba SFC nga baali bennyini nga bakola ekikolwa kyo. Notola weeks B nga tovudde kwogera ku addressing the public what happened to those kids. Right now within 2 days mumaze okusettinga bomu za Kayihura n'afanda agumbe bazirimu. Kati ovaayo osunda olubuto n'obutwe. I'm going to address the public because I think we have terrorists. Kubanga oli ku pressure oyagala teekawo state of emergency oyimiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kutambula. Mukulu beba kuwaana okudduka toyita wena okusula. Oyina kubeerawo. Bino byonna byokola bikola dda. Natunulidde ono omusajja omukulu kulayije kulimbaje. Ngoze n'ogamba nti bateguludde bomu era n'abaziteguludde kati mukulu. Tusomyeko tumanyi intelligence na buli kimu. Ekisokera ddala mu Uganda kiri ku record Uganda terumbibwangako mutujju international terrorist talumbako ku Uganda. No. It's all about ISO, CMY, ESO and SFC. Mwimbadde mutega abantu bomu. Tewali international terrorist eri mu Uganda. This is to remind you. Kyekisokera ddala. Kati njala kugamba. Tosobola kuŋŋamba nti abateze ba bomu bateze bomu mu bifo by'enjawulo ate mu kifo kye kimu ne mutulisizaawo bomu. Babayise njala kubuuza ani yategedde bomu ezo we ziri n'abakubira essimu. Era mmwe ne mujja ne musiringawo bomu ne muzitulisiza mu kitundu kye kimu. Kati oli kulimbajje n'oyo mwogezi kulaga nti bomu zabaddeko battery ya pikipiki, kwaddeko emisumaali biki era mwaddemu ne chemicals. Mukulu kye bayita bomu, real bomu, tebagitegulira mu kifo bagiteze. No. First and foremost, eddakiika zennyini ze babayitiddemu eddakiika ze mweyitiddemu nga mumaze okukola vulugu wammwe tezikwatagana na forensics report entuufu ya bomu. 1. Bomu gye mwateze mu paaka empya yasoose nga sample naye mwajabirizaawo. Mwategedde bomu tezipimira mu kilo. Bomu tezipimira mu kilo. Temwabuliddeko public nti bomu eno gye twasumuludde mu paaka empya yadde wezitowa half kilo badde zitowa kilo weight. Temwakyogeddeko mumwange twateguludde bomu. Teri bomu gye basobola kutegulira mu public place nga tomanyi buzito bwayo, tomanyi components kizibakozeseza. Kati kansooke mbabuuzeko basajja mu busiru mmwe. Watifu nga yateze bomu ng'erimu uranium. Enanga yo seeri none of kulayije ezo bomu singa bateze ezo bomu singa zaddemu zabadde nga zadde nuclear components nga baziri mu uranium. Just a simple half kilo oba kilo ya uranium ngerimu component ya nuclear esobola okusaanyawo paaka empya n'abantu bonna abagirimu. Kati mwategudde bomu paaka empya ngalabi twalese bomu bagita muloza tuli basiru tugenze ku ndala. Mwagenze wakayanja
mulese bine bimuli bichombo bimba Coca-Cola musibyeko busimulo wa fake n'amanda g'essimu ne mukatulisa kabadde ng'emberenge bbiri eza popcorn ziri mu sefulia ne kakomaawo njala kubuuza ekintu kye bayita bomu okujja nga temukimanyi bomu aba bomu squad bennyini basooka kusindikayo technical team nesooka okola kye tuyita cross examination ku bomu eyo bomu ezisinga zibira timing bomu nga zisetingiddwa obudde ngera kubuuza eyabayise okujja ku bomu eyo yabakubidde essimu saameka kubanga Uganda police osobola ejjikuba essimu n'ogigamba alo ndi wano kodi Kampala abbi banzinzeeko ali ku ssimu n'agamba gwani nze Lumbuye osula luddawa nsula wano ku Snipe Ame Street ku muzikiti oba nsula wano ku Mountain Road osula mwero siiki eyo oli ku ssimu oli ku polisi ya Uganda osula mu zone kinti osula mu zone bweti ntiye goloza bali ababbi bameka nange simanyi bambadde batya nange simanyi bayine mundu emundu ziri mbeka nange simanyi mukyali ku conversation oyo ali wali mu control room yagwo okubidde essimu kati oyo nga tannataleekina bagenda kujja ku rescue team tennajja kati njala soka babuuza ono yennyini kulayije ne mune bagenda tizadde timing bomb kye bayita timing bomb omutemu nga yateze bomb aba yagitayiminze nga either yakubwatuka mu dakiika 5 ku 10 ku 3 ku ssaawa bomu yonnenetta tesukka ssaawa nga yakutta abantu kubanga oli akimayo within 1 hour egenda kubira abantu abatambula. How come muga nti bomba ali bagirese ku church bomu yabadde eri ku kkubo waki tabagireze mu church wenyini wakayanja munda zine mbwa zena le muzasoma busomene zita nete zitegeera muntu gisiza na amazi sorry muno ko nyini kwemuli timing bomb ebera ko time setting oli agambye nti bomb yakayanja yabadde ya remote bomo ya remote mugimanyi bulungi nnyo bwekola era yabakubidde essimu n'ababuulira n'abadde basigaddewo bonna gye beekwese gye mwagenze mugera munoonya mukwata abantu fani naffe ekyabalemera mu bwongo wammwe buli atega bomu abeera musiraamu babwalaki temusobola kukyusaako nti mwakutte ku Richard mwakutte ku Fred either Muhammad Faruku Akimu musagmwe since 1970s munoonya musiraamu buli kimu ne bwe mba mulamuzuka ne buzi lwaki mwabawo keesi yonna ey'obuyekeri yakiggwa mu basiraamu kino kifuuka kituuka ekintu kibanga kiri kifuuse relevance ba kifuuse relevant nga bali basiraamu no that is wrong ekyokubiri nga tugenda kulwawo nnyo kuba na information nyingi bwe mbanga musiriwaza abantu kimanyi tusomyeko tukola search tewaliwo bomu yategeddwa mu Kampala n'emirirwano mugenda zitega botezi mugenda zitega wa kyemwakoze yabadde haso njala tegeza bana Uganda Museveni ne banne kyebakoze yabadde rehearsal to the reality kati ngenda bawa ebifo we bagenda otega bomu naye ate we mmali temujja zitega bannammwe kale kayekezi kayihula ne mukwano gwa Fanda Ngume ne Yosedi ne SFC ne Semwe mugende muzitege bannammwe makaga mu bamanyi bulungi nga temujja kutta na Uganda. Let me expose you. Ne kubba muje mwateeka ali ku CPS nabagamba nete muwulira kati enaku zomwe ziri mukago mwezi gw'omwenda 2023 kale Kalekezi Kayihura yakomye mu office ekyamukomeza mu office nabagambye nti yebwa akola ebintu tamala kulowooza alowooza kimaze kuggwa kyekyamuziza kubanga bano bakimanyi bulungi nnyo nti pressure ebayitiriddeko baagala kuyimiza Robert Kyagulanyi Ssentamu sina kindi okumuttamu abantu ate yekenyigo babakwata bamugambe nti yasiza abantu ne unfortunately n'amagye police bennyini biba nti ensi weetuuse ekaaye
kajira bategeeza bomu entuufu ezaddala bagenda zitega mu bifo ebibino mu Kampala bingendo bategeeza era mwegendereze nnyo olw'ensonga nti bano bamaliridde okola kye baagala. Information ya Janet njibabulide ne muwala we ne bawala baabwe gye batuddeko mission yaabwe ya kuleta Nobert Mao nibo mulaba yogera ngo lwano bako yalindiridde obukulembeze. Katugenze maaso. Mwonna bana Uganda abali mu bibuga ebyenjawulo bino njala mumpuliriza bulungi nnyo. Ebibuga bino n'ebitundu ebiri mu mwegendereze nnyo. Omuli Entebbe, Kampala, Mukono, Wakiso, Mpigi, Luweero mwegendereze nnyo n'amambuka ga Uganda. Olw'ensonga nti Yoseri akimanyi nti okuyimiza Robert Kyagulanyi Ssentamu alina kukozesa nkola eya Ssenyiga 19 etasobola kubanga ejja kati alina kukozesa bomu kati alina kukozesa mukisa guno okuba nti atiisatiisa bannayuganda mu bintu ebyokuba nti akola ki waliwo obutujju obugenda okubeera mu Uganda. Tewali butujju bwonna bugenda kubeera mu Uganda wabula gye bujja katono ye kennyini bali mu nteekateeka ne bomu bazikoze dda nga bagenda ziteeka mu bifo ebyenjawulo by'engendo basomera wano wansi olw'ensonga nti bakitegeddeko nti batakola kino bajja kuba beeyi amanda mu mbugo kati kambaabye nze nve wano nga bulijjo naddiba nga ndiwo okudibaga olw'ensonga nti saagala bantu bonna bafe. Naye bifo nga sinagenda ku bifo ebyo kansoke mala okwabya Museveni Yose njala public emanya twali tu era njagala n'enkwezi zonna zimanye bano bonna abali ku social media nga balina mpawengo balinga kitengejja tamanyi kikyazaako na kyagoberera mbo Kyagulanyi mukozi wa government Lumbuye akolera Salimu Sale well and good gwendowooza bwete bwe kugamba nga bwe tugamba nti buli muntu omutwe gwe alina gukozesa nga bwe gulina okubeera ate endowooza yo kyabugagga kyo nnyo gobanga endowooza ekutwala kweyo level gwate boganti Kyagulanyi akolera Museveni ate nga Kyagulanyi akuba Museveni n'okumusiiga enziro kati gobo yagala Museveni asasule omuntu amukuba oboga ndi Museveni bugana akolera Muhoozi gwate Muhoozi atambula nga spending billions and billions money okuyimiriza ku campaign ze ate nga Kyagulanyi zaakuba kati mbwa mutegera unaku kiki mutegeeza okutegeeza abantu katukinze mbaso Yoseri 2019 watuma abantu 10 okwogera Robert Kyagulanyi Ssentamu okulaba nti omusinkana by all means bonna balima okonvinsinga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyasembayo yali Charles Peter Mayiga wasanya kalo Charles Samusalo nga mulengejja bwe yamuyite Mengo nga abasajja bamuliddemu olukwe byalowooza nti bamututte mbuga akubaako nsonga ze boogera ngeza Buganda kumbe bali mu mututte mu kattu kyekifaananyi kimulaba Kyagulanyi ng'atunuulidde ani Mayiga bw'ati nga musizaako eriiso limu bw'ati yabategera bulungi abasajja bamanyi. Mu bantu abasembayo kumutuukira kwaliko Nankabirwa ne Peter Mayiga kati Yoseri nga 17 ogw'omwenda 2019 kantegeze public etegeere bw'omala otuma bali abantu 19 okubira okunoonya Robert Kyagulanyi Ssentamu boogere naye bafeiringa n'okwata essimu gwe kennyini n'okubira Robert Kyagulanyi ssimu n'omubuuza ki kyayagala yakugamba ekigambo kimu eggwanga mulifuze bubi bannayuganda tebalina mirembe beetaaga obuyinza bwabwe na buli muntu yeyagale mu Uganda wamugamba ebigambo biri byasembayo wamugamba nti bw'oba osobola okulonda ebizimbe 5 mu Kampala bironde bakuba ebyapa byabyo ne ssente enkalu nakugamba it's not all about properties and money it's all about liberating my country. That was the reply from Robert Kyagulanyi Ssentamu. I'm not interested in your money, in your properties. No mugamba lastly nti boto bogambye nti okay I will deal with you but don't mess up by pathing or by even try to trespass in Kampala. You'll deal with him bote wamugamba tagezaako ne yesolo sobo okwetolako okuyingira ku mukibuga Kampala ojja kudiringa naye mbugwenda nnyini nsi mukulu essimu wagimukubira byakugamba wabiwulira era byakyali kondoozo kitegedde tali ku ssente ntegeddeko nti olinaku ezimu ku nkwezenge eziri mu Nopu
nga zoogerezeganya ne Janet nga zaagala zikonvinsinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mutulereyo seri ku mmeeza. But let me tell you one thing before. Amannya ago sigenda googera agaba officials abali muno, but teka kutanda no kubira Robert Kyagulanyi essimu mu sinkano muge ebintu bya Museveni bya Janet. Muganda nga agenda kukubira bwerere. Ekyo nkigambidde Wamanya kanga siriki. Nobaga nti ndamanya gempumuza. Tebaka kutanda no gamba Kyagulanyi ku bintu bya Museveni bisimi bya kuteesa, teri bya kuteesa. Kuba yagana okuteesa naye. All along. Nana kyagenda kuteesa naye. Kati gwe teka kutanda nenga 17 mwezi ogw'omwenda 2019 wakubira mu Kyagulanyi essimu. Nogezako mutiisa no musuubiza nakugamba sina kyenjala kubanga buli kimu kyenjala mulamu nchina jala kununula bana Uganda mu bintu byabwe bibalina okukola. Kati njagala kuba ebifu bino Wammanga. Yoseri encho yagala kujja kwogera naye ogenda kutiisa bana Uganda. Kati mumpulize bulungi nnyo bana Uganda bomu entuufu bagenda zitegawa ani agenda zitega. Kale kezi Kayihura ne bibiina byonna bye yali akola nabyo mu government nga kyali mu poliisi be bali mu mugano guno ogw'okutega bomu. Era bannannyini bifo bino Wammanga mwegendereze nnyo. Waliwo ekifo kye bayita Climax e Makindye, balina bagita Climax e Makindye. The proprietor or the owner of Climax Bar and Restaurant Makindye, be very careful. The state very soon is planning to plant a timing bomb which can cause catastrophe in Makindye. Nannyini Climax Bar and Restaurant e Makindye. Wegendereze nnyo mu nnaku zino bapulaninga okuteekawo bomu namuzisa eyinza okuleetera obuzibu ku bantu bonna abanajja mu restaurant mu bbaalayo n'abantu abaliraanyeewo. Okitegedde bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. Nannyini bbaala gye bayita Nomads ku Gaba Road. Nannyini bbaala gye bayita Nomads ku Gaba Road. Weegendereze. Bangambye ebbaala eyo ndowooza yesinga okukola ku luguudo lw'Eggaba. Bagita Nomads Bar and Restaurant ku Gaba Road. So the proprietor of Nomads Bar and Restaurant on Gaba Road, please be very careful. The state is planning to plant a timing bomb which also can cause catastrophe and which can lead to the loss of life of innocent Ugandans. So the proprietor of Nomads Bar and Restaurant on Gaba Road, please be very careful and monitor your premises on daily basis. Even if it is possible, please increase your security at your premises. Nannyini Nomads Bar and Restaurant ku Gaba Road. Wegendereze nnyo. Kabalagala Main Center. Kabalagala Main Center mwegendereze nnyo anytime basobola basulamu bomu. Kabalagala Main Center mwegendereze nnyo bayinza basulamu bomu. Kyanja Kyanja petrol station opposite omuzikiti. Kyanja ku petrol station opposite omuzikiti. Mwegendereze nnyo nammwe ze mukubifo bagenda okuplantinga mu bomu. Naye Kyanja kati wano basobola okukyusa mu kuba ekitundu kyonna naye nga Kyanja ku petrol station zile Kyanja petrol station eri Kyanja okuliraana omuzikiti nammwe mwegendereze nnyo bomu ya mmwejja. Kyengera opposite Crane Bank petrol station ebyawo Kyengera opposite Crane Bank nammwe mwegendereze nnyo bomu yammwe eri mu kkubo ejja. Ebifo bino njogeddeko ebifo 1 2 3 4 5 kati nga mbagane Museveni bomu gendo zitege nnyoko ne Kale Kayihura n'abala bonna bananyiri bifo bino nze ekyekyengera kyonkimanyi ebisigadde byonna maze ebbanga siri mu Kampala okusuzira ku sources zange mwegendereze nnyo. Naye kati nga mwendi naddibanga bano bo bayinza obutakubaawo ne bagenda mu bitundu ebirala. Nenga their main point oba their main cause is to cause chaos, to get the legitimacy or the reason as to why Museveni is planning to stop Robert Kyagulanyi Ssentamu from continuing with his country-wide political tour, as he did previously in 2018 and 19 when he used the chance during the pandemic of Senyiga 19 Lumima Wagwe, and he locked the country almost for 2.5 years until now. So now he's looking for relevancy by planting bombs in different parts of the country or different parts of the city,
Because tomorrow is coming to address the public or to address the nation, but with hidden message or the information to scare off people from gathering in big numbers. Because he will say that we expecting terrorists to terrorize Uganda, but Museveni himself and his group are the terrorists. If you watch closely and you see you watch the facial expression of all the army spokesperson and the police spokesperson, they are physically, emotionally lying. They are lying to the public, and whatever they say, those stories are half-baked. They can't convince Ugandans that what they are saying is the truth, because we know Museveni is good at lying because he's ever having trouble with the truth. If Museveni comes out and says the truth, sometimes it is a mistake. Ever is lying. So mutunulire enanga nga ayogera customer nga ayogera bwati nga tacha atula mu kamera tagana amasa abiri nga atula bwati kati abera kompapula kati no nga bategezeza byokwerinda sibirungi mu gwanga tusubira bomu ngazi ne zabaddewo mwegendereze timu za fezikola natandika okubuzabuza ngomanye nanga alimba. Kati ono y'omwogezi wa poliisi omulala ono sima muyitaani abaani sisi kasinji ono omulala ono yaani ono musajja wattu oli yekanga alimbye ate baleeta ono kulimba gye kati kulimba gye eno story yakoma mukulu eno story yakomawa story yakomawa ewa pass kati okujja mu basajja mu muli bayaaye bomu gye mwategulidde wa Kayanja ongamba otya nti omutezi wa bomu yagenze n'akwata ku bomu ng'akozesa n'engalo enkalu ng'azikwasa mu bomu yiyo kaako bagenda kategula kaako kaako bakategulidde awo mu premises mukubo ku kisakate ky'omuntu naye olinajja n'engalo nkalu enayambadde bino ebibokisi ayambadde bino ebigundi ebisuuti byebategulizibwa oba bategulizibwa ba bomu oba bakamuzi bawakuzi ba mubisi. In fact bawakuzi ba mubisi so that we have bomb suits in Uganda, because if you have a bomb suits in Uganda, why is it that we don't have gloves? Abade bategula bombo nabazitegulde nangalo nkalu bazikutemu nangalo nkalu components zimaze bade bakozesa kubaka these days abantu bakyakozesa bombo simeza amisumali simemu fune flaga miti bakozesa butwa bayinza okozesa obutwa ne rubatta mwe nabali awo kati njera babuuza mwayambadde bisuti ebisuti byomwe biringa abyabawakuzi b'omusubi omubisi eno kirimu obutimba tayina gloves ziri abasajja bategula bomu okuva ku mugere wansi n'engalo zino zonna abeera musabike nga azimbi alinga bana basajja bagenda ku mwezi naye ono kyali wa Uganda ayina akatimba muno bwati ataddemu ne galubindi kati atukumepa na basajja basiru bomb squad bwe bagenda okutegula bomb 1 basooka ne bakola kyebaita cross examination oba kyebaita forensics bwamala okola ne bamanya kikate kya bomb kyebagenda okutegula ngoye ekize bagenda okwambala babeera ne communication gadget agenda ogitegula n'abali mu control room eno okubabuulira nti bomu gyensanzeewo kikabwe ekiti nenga kati kumwe mwenna mwalabye video NBS ziyazanye NTV ziyazanye oyo ga yabadde ayambadde bomb suits yabadde ayina communication gadget yabadde ayina control center ba communicating n'omuntu yenna nga ba communicating ntuse ku bomu eri bweti yakoze bweti tena sanja banaye bayayi mukutegula bomu tebasobola kutegula bomu nga tewali communication gadgets. Ensonga lwaki wabeera communication gadgets ategula bomu abeera expert naye wabeerawo ba senior be wasobola okucommunicate bomu no bwe twadde gisuubira siweeri eno eri bweti kati oli asigadde eri ku command center oba waliwo emmotoka ng'erimu communication yamugaa nti eri bweti. In fact babeera ne camera oba babeera ne body cam nga body cam esobola okulaga oli
ali mu control room namuga bomu butali gisubira siweri ene eri bweti kati oli amusinga ko yamuga nti kichuka kya bomu wekiti bakitegula bwekiti era kola bot ne bot naye seba bakulu ball wazze kati njera wano wadde omutegulizi wa bomu wano ndaga omuntu yene yateguludde bomu bagiteguludde batya wadde omutegulizi wa bomu ali luddawo ekintu kyabalusa balusinga bade bakitanyinze ku bomu bade bakikoze ekintu kyone kibaluka bateguludde butegulizi ekintu kyabane kibaluka ne kibeera waawo sebo twasoma tumanyi intelligence tumanyi bakola ebintu bino byonna teri muntu asobola agenda kutegula bomu nga tayina communication gadget nga communicating n'abali mu command center ne bwetabanga muri ku CPS omuli na guru no wabero van nga ziri mu communication gadgets nga muri mu abakontrolling abasobola okuga nti bomu kikabo kino njagala model communication center yabadde wao oyo adambadde bisudi ya ne communication gadget nga ayogera mukyali bamacha nnyo mutufugidde mu busiri mu basajja mukyali bamacha nnyo bintu bino namuloza tuli mbuzi teri muntu yenna asobola genda kutegula bom nga tamaze kutegera kika kya bomu kyagenda kutegula mwabatamanyi bintu bino muina TV waka mulaba sinema za Amerika z'abangereza z'abaki mula filmu za intelligence mula buli kimu engeri gye bazanya mu drama exact nabagamba bwobangola ba film tolabula bi film kusinika binyo film ezo ekibayita ba actors okuberako abawandika script ne ba directors basinzira ku scriptures oba ku script original ze bawandika okuzanya kati gwe bobola film ng'oziraba ne bogenda ku YouTube ng'olaba documentary bote batega ne bategula bomu gendo ndageyo video emu nga ya documentary ogikomparing n'enanga videos yadese ne NBS oli ku cassette zino mbuzi zaneti za bitanga genda kwate essimu yo kati genda ku documentary kweziri bomu bazitega batya togenda ku film ku YouTube kuliko video eza documentary bomu bazitega batya bazitegula batya Daniel ojja ku video wa NBS simanyi NTV enanga simanyi ono musajja munamaji na Museveni byagenda okwogera ojja tegera tebana basajja batufugidde emyaka 10 nga tuli basiru. There is no how you can detonate a bomb in the public place. There is no how you can detonate a bomb without communication from the commanding center. Kubanga gojja kugenda ngo mayinti ka bomu kaliko simanyi nga mwagenda kuliko lya battery ya pichi nga bomu ya butwa obutu ogenda bo handling otya era kika kya butwa kiki wali poti nze kyemba gamba waga msimenyi mulimu emisumali mulimu battery ya pichi akala mwatulaze nga kuliko abino mbiri namuno nasimena kumabana bisudde na bisula panzi takulanga comedy mungi kanda bekuwana bifana ebyendi namuwano mutulaba kama mutu yita gundi kanda bekuwana ekintu ekimu kye mwataddeko oba wekiri wano mugambe ki kaka no good enough yino eno chupa ya Coca-Cola bagisibyeko solo tape lino lyanda lya simu eno kasimu kakatochi eno waliwo waya zigenda mu nderi waggulu basibyewo solo tape muddugavu kati njala kubuuza eno chupa ya soda munda chemical ki yabaddemu gye muta explaining de gwanga eno chemical ki yabaddemu gye mutategeezezza gwanga chemical ki chemical ki ya white mwagambye food flask ate eno chupa ya soda eno musibye kaka tochi eri mutaddeko eri andale simu kati ate wavude n'ogamba nti ate yabadde timing bomb kati kankubuli kibayita timing bomb tokimanyi
the modern detonating mechanism ezikozesa bomu zino kati ngeno bwogirabe yessimu eno kana akasimu kakatoki okutegula bomu eyo kati kanso katemba kwata okutegula bomu eno gwe gwazo gitegula tosobola